Bannanga abantu bayita mu mbeera embi eno ku kyeyo. Omuntu wavayo n'akunyumiza olugero lwe ku biki by'abadde ayitamu oba ebimutuuseeko ng'ali ku kyeyo, gw'ali ku kyeyo tega amatu. Wabula nga naawe ali mu lugendo olwolekera okugenda ku kyeyo, ate gwe wandibadde amatu ogategera ddala nnyo. Bino ebintu bankuba kyeyo bye babanyumiza, gwe bikuviiramu okufa enseko, bisobola okutuukako gye bujjeyo mu maaso. Nga tonnaba kusekerera muntu oyo anyumya bintu byamutuukako ku kyeyo, sooka otuuleko ebbali ogambe nze bino we biriba bintuuseeko ŋŋenda kukola ntya. Anti tuli bantu banjawulo. Mulimu abasobola okugumiikiriza obulumi obwo, ne mubaamu abatalina bugumiikiriza, ne mubaamu abamanya ekyokukola ng'ebintu ebyo tebinnabatuukako, ne mubaamu abatalina ddala kye bamanyi nga bo bambi bali awo. Wano wenkusabira nti we tubaleeteranga testimonies nga zino eziva mu bantu abakubye ku byeyo, igwe ayagala okukuba ekyeyo, tuula kumpi, essimu yo jongeza eddoboozi, naawe ali ku kyeyo ate otegenya amatu. Yenze Sheila aditanga bulijjo tubasaba subscribinga lwa nsonga twagala buli butambi bwonna bwe tuba tutaddeyo bubeere nga bubatuukako, ate nga tokoma ku ekyo kyokka, akadde kakwateko. Ekyamakulu ekisinga igwe komentinga ku butambi buno. Bw'oba okomentinze kituyambako nti naawe ogenda kwegatta kwabo abamu abasomesa anti comments zammwe iffe naffe tuzisoma ne tuyigamu ne tufuna okuwabulwa okwenjawulo. Kyovula batubagamba mu commenting ne bannammwe mubayite obutambi nga buno eno babwetaaga tobukodowalira. Bw'ogamba munno genda olaba akatambi ku channel eno oba nawe oyina ky'omwongeddeko, ate munnange kiba kyamakulu nnyo. Tugendako mu mboozi ya mwana muwala Ashakama ate era tukomewo. Bamikwano musembere mbanyumize. Omuwala bulumu bankiliininga bagiyita hosh oba compound nga ndigikiliininga. Bwe nagikiliininga neetukula bulungi, baba n'akomawo n'ayingiza ebigatto mu nnyumba nga biriko ettaka. Muwala we n'afubuutuka eri n'alaba steps za kitaawe, n'afuluma ebweru n'ampita n'aŋŋamba sikiriininze bulungi. Mba nkyannyonnyola, yagenda n'akwata olupayipu n'ateekako puresha ey'amaanyi ey'amazzi n'agankuba mu feesi. Nembeera nga akaana akato, nembeera nga masiikiini, n'ankasuka wabweru, era n'asigala nga olupayipu olwo akyalungiira. We yamala kozi yalaba saakola kintu kyonna, I didn't even resist. Naye ebirowoozo bye nali ndowooza daatidde byali bingi. After yampita munda nennyingira, saayogera, nengenda nekyusa engoye. Olwakyusa engoye nentandika okulowooza okutoloka. After 1 week tebaddamu kundaba, saayomba, saarwana, nasigala nsirise. Omuwala yampita nanneetondera cause bategeera embeera eyaliwo, ne bazadde be baamala ne bafuluma ne bamulaba kye yali ankola, naye tebaamugaana, tebaamugamba alekeraawo kiikola. Yasigala njiira amazzi nga bowe bali batunula. Bampita after some 2 days, omuwala n'aneetondera, ne mbagamba tewali buzibu musonyiye. Naye kyansigala ku mutima until now, that experience yali so ashaming mu bulamu bwange. Mu bufunze bulaba kama nga musanyufu, muleke asanyuke. Kama yayita mu bizibu e Saudi Arabia nga mwabamu temusobola bihandolinga. Ako kantu katono nnyo muntu ayinza okanyooma, but kanene nnyo mu bulamu bw'omuntu.
agenza okunoonya ekyokulya. Mbaagala nnyo ba mikwano. Hi guys, this is Sheila Aditawo Bwosubwa bagwe ku simu yo nga ndi waneno okubagaliza omwaka omupya inti nno mwebale kuyingira mwaka mupya kansubire tuguno omwaka omupya gugenda bavira mu birungi byerere ebyo bonna ebibadde biganye mu mwaka omukadde nkusaba mukwano obigezeko mu guno omwaka omupya ebizibu byonna byobadde nabyo mu mwaka omukadde nkusaba byerabire ate era osobole okutandika omwaka guguneno omupya gugenda kubeerera mulungi gezaako okukola obulungi kola emikwano emirungi ate era ogezeko okwesanyusa ensi eno gye tubeeramu ebeera n'ebizibu bingi leero obeera musanyufu enkeera n'obeera munyiivu ate ne wabaawo olunaku olugenda okusanyusiza ddala kati waneeno wenkugambira teweekubagiza mukwano byonna bijja kuggwa naddala guno omwaka omupya gwe tugendamu nkimanyi nti ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka ate era nga tugenda kyusa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe bw'obanga gw'omu ku abo eyeesiga omutonzi gw'omutonzi mwesige otule wansi osabenga omugambe byonna bye sitafunye mu mwaka mukadde nkusaba obimpe mu guno omwaka omupya trust me byonna by'oyaayaanira ojja kubanga obifuna bw'oba olemereddwa okuzimba mu mwaka oguwedde mu guno omupya ogenda kuzimba ataguze poloti mu mwaka mukadde naye katukusabire ojja jigula mu mwaka omupya atafunye zadde mu mwaka omukadde gezaako guno omupya atafunye bufumbo mu mwaka omukadde ate era gezaako ku mwaka omupya insigadde yenze Sheila Adita Akatambi kaneno kaweeko muno omugambe banange Adita Bwosubwa ku simu yo akwagaliza omwaka omupya siyo. Hi guys, this is Sheila Aditawo Bwosubwa bagwe ku simu yo nga ndi waneno okubagaliza omwaka omupya inti nno mwebale kuyingira mwaka mupya kansubire tuguno omwaka omupya gugenda bavira mu birungi byerere ebyo bonna ebibadde biganye mu mwaka omukadde nkusaba mukwano obigezeko mu guno omwaka omupya ebizibu byonna byobadde nabyo mu mwaka omukadde nkusaba byerabire ate era osobole okutandika omwaka guguneno omupya genda kubeerera mulungi gezaako okukola obulungi kola emikwano emirungi ate era ogezeko okwesanyusa ensi eno gye tubeeramu ebeera n'ebizibu bingi leero obeera musanyufu enkeera n'obeera munyiivu ate ne wabaawo olunaku olugenda okusanyusiza ddala kati waneeno wenkugambira teweekubagiza mukwano byonna bijja kuggwa naddala guno omwaka omupya gwe tugendamu nkimanyi nti ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka ate era nga tugenda kyusa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe bw'obanga gw'omu ku abo eyeesiga omutonzi gw'omutonzi mwesige otule wansi osabenga omugambe byonna bye sitafunye mu mwaka mukadde nkusaba obimpe mu guno omwaka omupya trust me byonna by'oyaayaanira ojja kubanga obifuna bw'oba olemereddwa okuzimba mu mwaka oguwedde mu guno omupya ogenda kuzimba ataguze poloti mu mwaka mukadde naye katukusabire ojja jigula mu mwaka omupya atafunye zadde mu mwaka omukadde gezaako guno omupya atafunye bufumbo mu mwaka omukadde ate era gezaako ku mwaka omupya insigadde yenze Sheila Adita Akatambi kaneno kaweeko muno omugambe banange Adita Bwosubwa ku simu yo akwagaliza omwaka omupya siyo. Eyo emboozi ya Ashakama sisobodde bateerawo katambi ako nenkabikako lwa nsonga ebiseera ebisinga abantu nga banene abalina kumanya tebakyayagala bantu bakozesa butambi bwabwe era nga kibanyiiriza ddala nnyo kyovulaba nkabiseeko nembaleka muwulirize eddoboozi munnange bantu bange igwe obadde omanyi Ashakama bye yayita mu ngaali ku kyeyo oba mwenna mwaddanga eyo ne mutandika okuseka olw'okuba ebintu bimulemye ne mumulaba mukazi wattu akyusa omulimu ava kuno adda ku guno igwe n'ogwa eri n'oseka ne mumulaba ng'agenda mu nsi ez'enjawulo ne mutandika okuseka nti ekyeyo kimulemye naye nga obadde omanyi ebiseera ebisinga ebitulemesa nti ebintu bye tuyitamu eno bisobola okulondoola n'otambula nabyo ne woba ogenze mu nsi ndala n'olemesebwa okukola olw'ensonga luli wayita mu buvubi baakutulugunya nnyo baakucunga nnyo baakudisrespectinga nnyo n'owulira buli kimu nga kikutamye Ashakama yatubuulirako akatambi lumu yakolako akatambi lumu ng'omwana omukulu avudde mu buliri n'apama bbi mu kikopo n'amumuteera ku sinki kankuddiremu omwana omukulu yakwata ekikopo n'akipamamu bulungi nnyo
n'akiteeka ku sinki eyoza ebintu ashakama walabira wano ne weebuuza n'ogamba omwana oyo yali tasobola kugenda mu toyireeti waviiridde mu kisenge kye ekiriko toyireeti najja eno n'anonayo kikopo nga kyalina okupamamu ekigendererwa kye kyali ki kumanyiira mukozi kumukyunga kumulaga yonna ntuwafe kumulaga toyina makulu olw'okuba bakuwa ssente so ebintu ebyo byonna bitwetamya okukola era wano nze ntunulira nnyo abantu bangi nnyo abagamba ova ddi ku kyeyo vaayo ddeyo ewaka ddayo ne weerabira nti nno nze nagenda okujja eno ku kyeyo nga nina ebigendererwa byange era mu bigendererwa byange ne neewayo ne ŋŋamba ŋŋenda kuguma inkole mwoba obuvubi nga simanyi mu kukola kuno nsobola okuddayo nga ndi mulamu oba nsobola okuddayo nga siri mulamu era igwali eyo ankaka olw'okuba oyagala inzireyo ewaka ng'oyagala kundaba nga ndi waka ate gw'ojja eno ojje byembadde mpitamu gwe oli rwede obegumiikiriza oli rwede ogumiikiriza nze byembadde mpitamu ye gw'onoosobola okukola egyo emyaka gyonna kubanga ebitukozesa byanjawulo n'ebigendererwa byaffe byanjawulo wano mbasaba nnyo mmwe mwenna abakozesa olulimi olwo ogenda kufiira ku kyeyo lwaki toddayo wammwe ddayo ewammwe we biba biganye genda olime mwannyinaze ebyo byonna ogenda kubyogera nga bwakakola omwezi gumu oli mu kubyogera wakakola omwaka gumu oli mu kubyogera oli ku myezi 6 naye wonookola contract n'ogimalako n'omanya nti ne ssente zonna z'obadde okola tewaliwo yadde zonna ng'engeri gy'obadde ozikola w'obadde ozisaasaanya teweeterekeddeewo zizo lwojja okutegeera nti munnange n'abalweno ku byeyo baba n'ensonga lwaki bakyaliyo yenze Shila Adita komenti nga tumanye ensonga yo katambi nga kano gw'olowooza ki obutambi nga buno bukuyamba oba nedda bwe buba tebukuyamba nakyo kireke tukimanye mu komenti wabula ng'ate mmwe abeewayo ne mugamba nti obutambi buno mubwetaaga embeebaza nnyo ekintu kye mukola kirungi nnyo okuleka okugenda ku butambi obw'ekiseegu abazina ebimansulo abawemula ne musalawo mujje ku butambi nga buno eno muli bantu bagezi nnyo era I don't take you for granted yenze Shila Adita mbagaliza omwaka omupya gubabeerere gwa mirembe.